Namubuuza kiki teyanzizeemu kati nze nengenda neeyongera eri mu maaso. Bwe nagenza okubikulamu nti kati nga ndaba abasirikale bangi. Abasirikale we bali bangi ne bangamba open the door. Kati nentya nesooka nyimirira. Simanyi oba eddakiika yaweze kuba yasuse namu. Neŋŋamba kati nga mpulira nkunze nga ngamba bankole ki neŋŋamba kana bangamba open the door nenzigulawo olugi nenzijjako ekkofulu. Bwe nagguddewo bwe nti omusirikale kachini nenzika wansi nfukamira ntikali situnangamba zebra aliwa nemugaa simanyi zebra gyali nadamu nambuza zebra aliwa nga banne bwe bayingira nagenza okulaba nga badda side zeno neŋŋuma nenyimuka nembaga temudde eyo bannange wano kisenge kino kirimu baana bange. Omwaka gwa 2020 gweyongedde okuba omuzibu olw'ensika y'emizannyo ogwamu ekyekango nateera enkya olunaku olwaleero olw'okufa kwe yali omukulu w'ebikonde Kirimaanyi Gwanga Zebra Ssenyange Mando. Ono nno yattiddwa mu Bukambwe mu maka ge mu bitundu by'e Bwayise okumpi n'ekitundu kye bayita Eden Service Park mu kiro ekikeeseza olunaku olwaleero abazigu batamanyikiddwa bwe bamukubye amasasi agambujja embulamu obwensi eno. Tumaze okulikodinga tugenda kwera tugenda okuwulira bagamba waliwo omuntu gwe batidde wali nga nziruka ngene ndaba omuntu nenzijukira ndese essimu mu nju nenzira okunona essimu mutabani wange n'agenda nabadde nzirayo nga maze okufuna essimu mutabani wange n'akomawo ne West bag ye ng'agikutte n'aŋŋamba papa bamusse nandaga West bag ng'ejjudde omusaayi Omukolo gw'okusabira n'okkuba eriisa evvannyuma ku mukwano gw'abangi Ssenyange guteekeddwa ku kitebe ky'ebyemizannyo e Lugogo ogwetabiddwamu abantu ab'enjawulo mu nsiko by'emizannyo mu kukungubaga abakulu n'abantu abawansi naddala ab'omu ghetto. Basajja bazze mu drone bbiri nezipakinga wali nga tezirina namba plate nga balimu bonna bambadde ebyambalo bya bbulaaka nga balina emmundu ne bajja omusajja ne bamukonkona ewuwe bwe balabye nga bwe bategedde mbu gyali bateeka mukazi w'ennyala ne bagamba tuwe omusajja gyali ye n'ayitamu ababadde bamuteeze buli wamu abandooza bamulabe wano ng'adduka omuntu atali muyeekera talina na mmundu. Ku mukolo ogwo okukungubaga n'omwogezi omukulu abadde w'oluganda wa Ssenyange era ng'ono mu kwogera gwe asabye poliisi enoonyereze n'okubatangaaza ku nfa ya Mando atabadde na buzibu na muntu yenna. Kitalonye ekya Mando Manda abasinga babadde bamumanyi ng'akulira security yange naye kye mbadde mutamanyi Mando wa luganda lwange abadde wa famire era nga mwesiga nti n'olunaku n'olumu tasobola kundyamuluko ne gavuga emmotoka ne zitandika okujja abantu ne bakubibwa kibooko mpaka kufa kwa Mando. Nze kyensaba gavumenti oba kyensaba mukulu Kafeero ne gavumenti yonna tubuulire bubuulizi musango ki Mando gwe yazzizza. Yafande Moses Kafeero atwala poliisi y'omu Kampala n'emirirwano ayogedde ku Ssenyange n'okugumya abakungubazi ku nfa ye nga bwe bajja okunoonyereza n'okuzuula abaamuse okubabonereza. Atuyambe kinene nnyo mu byokwerinda ng'ayogera nabo ng'ali mu bokisi ng'abawa ebyokukola so siyogere bingi nnyo ku lunaku nga bwe ruti tutandikiddewo nze babuulidde tujoleddwa nnyo IGP ebitali tuli mu kunoonyereza mu details tulina investigations ebyenjawulo ebiriwo ne kamera kyetuli ku byo era ripooti bwenaavaayo tugenda kubategeeza ababokisi ne kamere era abalina kulungi bonna tujja kuba nga tubakontaktinga mu dde gyetuli tukwatire wamu. Zebra Ssenyange Mando afiiridde ku myaka 39 egy'obukulu ng'ono abadde amaze emyaka egisoba mu 2 ng'aweereza ebikonde mu kisaawe ne wabweru waakyo era nga waafiiridde abadde akola n'ekibiina ekitwala ebyemizannyo mu ggwanga ekya Uganda Boxing Federation ekikulirwa omukulu Moses Muhangi ng'akola emirimu gya guno na guli. Mando waakuziikibwa enkya ku bijja bya bajjajjaabwe essemuto Kapeeka e Masuuliita. Saika Yasin Sekalaala, STV Select ebyemizannyo.